5 busako 10 tokyafuna 10 ofuna 15 kale data band ez'olunaku okweyongera kuli ku MTN kukka era bagamba nti nga star 15 star onge 10 hash obagenda my MTN app ogentekenteekateeka eyo obeere ng'onyumirwa ogenda maaso kwogera ne bakulu banno oba nabe emikwano bonna mu nkola eya MTN beba MTN abagamba nti everywhere you go ate nga balungamizibwa ekitongole ekya Uganda Communications Commission nga tugenda mu Daily Monitor muno mbadde nsoma n'ennengera omulangira Andrew ebitiibwa byamudidde byonna ebitiibwa byamudidde Duke of York n'okulabika nti ebitiibwa by'amagye byonna byali bimugiddwako byonna byakomyewo naye ate bannabyabufuzi bakiyingiddemu bagamba nti okolagana ne charities ezirwanyisa okutulugunya oba ne assault ezikwatagana ku butonde bw'abantu mu kikyamu olw'okubanga abadde alina allegation ez'okuba nti yatulugunya eddembe ly'omukyala Virginia Gifford ekyo kiba kyetaagisa abanabyabufuzi okubanga bayingira mu nsonga eno ono yagiggyeyo omusango naga bakkanyize bweru wa kooti naye Labour Party yeemulemeddeko egamba nti lwaki charities zino tezigenda mu maaso kubanga zidiringa n'omulangiro ono ebiseera ebisinga abantu balwawo okukkiriza nti tukyuse ne tuva mu bikolwa mwabadde batutegeeredde then ekyokubiri oyinza obutabanya nnyo kubanga ebbanga libadde ddene ng'omusango guno gutambula fayiro ejja kubanga jjukira nti bwe tubeera twogera ku ddembe ly'omuntu liyinza obutaba ku byakulya kunywa oba kwambala naye n'embeera gy'oba ontaddemu ekifaananyi kyange nga bw'oba okityobodde oba oba okisizza mu bantu ekyo nakyo kikulu kati yakolamu kensobi omulangira ebintu bino yandibadde yabimaliriza dda ne bitatuuka waneeno we byatuuse kuyinza okuba nga okutya kw'abano oba oli awo awo we kwavudde naye nga sisuubirayo kirala kyonna bakkirize nti omuntu asobola okukyuka oba yakikola oba teyakikola bakanyiriza ebweru wa kooti victim naye yeewaddeyo n'agamba nti agambibwa okuba nti ye yali victim naye yakkiriziganyiza n'omulangira so bamuweeyo chance asobola okukyuka ndowooza kikyogeddeko waneggulu nti branding name omuntu kasi alikwatako aba akutidde ekintu kinene era netwebuuza nti agenda kulabika atya mu society abantu bagenda kusigala nga bamukkirizamu oba nedda kankuba ekyokulabirako ekyamangu wano mu ggwanga tulina abaka babiri abali mukomera ku bigambibwa mbu batta abantu naye nabo bavuddeyo era bajja kusigala mu image eri bannamasaka ejja kuba basigaddemu nti bano batta abantu baffe yadde bana bagamba nti balina musango era nabali ndowooza bwekitunuulira nnyo tuyinza kukijjamu eyo embeera nti omuntu yenna akwatira ku linnya mu mbeera naddala etagwanidde naddala ekintu kikyamu kitambula nnyo oba oli ebiseera ebisinga tuyinza kusigala kyekimu nga gw'omuntu era ndowooza ajja kusigala n'ekyo ng'omuntu nga bamutunuulira mu kiri ekifaananyi nti yadde okutesaganya kwabaddewo naye bamutunuulira mu kiri ekifaananyi ng'oba oli awalina ekintu kyeyakola ekyennyo bamulaba ng'omukabasanyi ebyo bonna byonna kale ng'ebyomulangira mbivuddeko this is general abaami mbawagaabuwa obukyanga ku makya ne wavaayo omuntu akusonzeemu nti onkabasanyizza tolaga lyanyi wabula kakkana bekikwatako babatuuza ensonga eno baginoonyerezeeko bulungi wetwogerera kakano waliwo abantu abali emabega w'emitayimbwa kubanga bwonkabasanya psychologically nange nnyinza okutaataaganyizibwa nembanga nina okugula ebbanga lyennajja okuweerako obujulizi jjukira nti ebbanga ly'omala ng'oli mu bintu bino ebyate saakikola nakikola nkoze ntya olina emirimu mingi nnyo egy'okutambuza so gye gimu ku misango anti era kizibu kakkana akati ogundi agenda kuleeta ebbago eribayita computer misuse amendment bill omubaka w'amasekkati ga Kampala okundeka mu WhatsApp nga tongambye guba musango ate okugivaamu nga sikugambye gujja kubeera musango okumala gawandika ku muntu gweoyagala simanyi like simanyi oyagala biki olina okuba nga otegesewo obukadde bwo ebyo bisatu bannayuganda badde bagenda maaso gundi nze mpa gundi tambuza video naye nga byoliko byotambulizaako video oli ku linnya lya muntu omubaka waffe yani oyo Muhammad Nsereko ow'amasekkati ga Kampala alireese wano wakati mu Kampala atansi yafunye leave of parliament agenda atandika okwebuuzaako ku bantu ssemateeka amuwandooza emyezi 2 ajja kuba nga akomawo ne byazudde mu bizibu byonna byonna bye tulina mu Kampala ekyo kyekitulinze nedda si kizibu kya Kampala beru lyaleeta si bya Kampala nze tunulira mirimu kati gye yeewa nedda toddamu ebyo mu buvunanyizibwa bwonna twagala kula ekizibu kyayogerako
kibadde nga kikwata ku bantu kikwata ku ggwanga lyonna abantu abagenda maaso nbaleka president yafudde gwe n'osinzira gy'oli ye bwasandeku n'oleeta otudde kamwasajjuteko n'owandiika kuba omugole n'essimu president yafudde naye abantu be bwasandeku abakulaba anti okujjako ng'ebintu ebimu waneno mu kale Uganda bamugolodde tunyumirwa nnyo okunaazaamu n'okubyongera nga bikiipinga kubanga bw'otunuulira ku ky'omuntu okunteeka mu WhatsApp group nga tanneebuuzizzaako nze ninaako exiting oba akablocking omuntu oyo ekyo nsobola okyekolerako binene ebyasimanyi wazzeeri n'onvuma n'okolokota n'olootya amateeka mangi nnyo agasobola okukwasaganya ekintu ekyo nga tuggyeko etteeka eryetongodde nti neno likola ki nti anti baagala kukola ennongosereza eno computer misuse amendment libaddewo baagala kukolamu ennongosereza okulabika nti liri punitive kati lye libaddewo lyongere okubanga lirina be lyali likutteko oba tugambe nti lyali liteekeddwawo nga liryawo just social media ebadde terina ndowooza controller waayo UCC doza nebadde erimeddwa okubanga control bulijjo waneno ba blocking accounts banyiniyo naye kati baagala kuleeta etteeka nga lyo liri computer misuse osinzira kusimya n'okwata n'owandika by'owandiise naye nga tomanyi kyotanishinze famire ya muntu ono anti bw'oba ogenda kwegatta nayo n'okubanga ojingidde mbooti gwe n'ogenda just by mere statement noba musajja oyo musiyazi naye nga tumukwatangako abantu abo basezi bali abantu naye nga just allegation mpalaike tambuza video biki naye nga famire ye alina abaana alina nyazaala alina abantu ab'enjawulo bonna n'obeera nga bonna obakosezza kakati nno mujja kutegeera etteeka eryo singa ina baligize lijja kuyita mu mbeera emu bene kubanga abantu basinze nnyo okukosebwa oba n'okulumizibwa abantu abali mu biti oba mu bifo eby'enkizo mu mbeera emu naye ate bw'otunuulira kiyinza obutagenda nnyo okukiteekako nnyo mulaka butya bwe kinaakola mu nteekateeka ezo ndowoozera bwekituna mu mbeera emu oba endala Twitter ebadde ina ennyo etakiza nosensi naddala ku nteekateeka zayo yekusikambulayo era oba otuneebeza ebitambula ku Twitter ku nsonga zakakwenzi naye basooka ne bamugjayo n'omukuba ebbali naye bwe kibadde ku Facebook WhatsApp naye lugenda okulaba nti kiyinza okuyita naye ate kiyinza obutalondolerwa nnyo mu mbeera emu yani nedda kaakati kijja kulondolerwa kubanga kijja kubaako ekibonerezo bajja kukusiba emyaka 10 oba okuwa obukadde 3 oba byombi kaakati wanaakwatayo 2 3 bino njagala vibe njagala bikibi naye lwaki mutunulidde ffe abantu ba wansi ab'ebusitema okimanyi nti abakungu bulijjo waneeno beekolokota ne beetwala era ku mikutu kakati ekintu kinene kigenda etteeka bwe libalizze terikwata ku muntu omwe etteeka teribeera kisinziira ani alimenye bannange ndowooza babloga kekana akadde nabeera babeere nga beekuba mirimu gyabwe gye bakola nti kyenkola nkikola mu kusomesa ggwanga nkikola mu kuba nti nina kubuulira oba kuvuma abantu abansomesa bwe bati ndowooza kigenda kuzzaayo n'abantu okuba nti mu kuwandiika basooka kulowooza nefe nayagadde nnyo ne statement ya Honorable Nsereko ng'agamba mubaka munne ow'Emityana nti kubanga yagenza okukireeta nga kyekintu kinyini kigenda maaso mu ddiiro namugamba nti kana akadde kyalinayo chance ey'okuddayo wetondera omuntu naddala kiyakozeeko than nga tebinaba kugenda mu maaso ekiraga nti nabo bennyininyini ng'abakulembeze abali bifo eby'enkizo babikozesa nabe kigenda kubakwatirako naddala kyenkanyi mu kulaba nate ng'obuulyawo omuntu tebamujenjebula nnyo ng'ate bwe kibadde. Mu Uganda tulina amateeka gakwata buli omu naye ng'ate bwe gatuuka mu kubonereza waliwo abonerezebwa n'omuziŋŋoonyo waliwo gwe bagirayo oluga ate waliwo gwe bagamba nti akakomera kati awo we wali problem naye amateeka mu Uganda tulina mangi kyenkana kati mu Uganda tugambe nti fe abakyasinze ekintu kyeteeka kino okiraba teriba tteeka nga terina kubaka naye ng'okimanyi nti bwe tubeera twegatta ku mikutu gino waliwo terms and conditions bulijjo zetwokeyinga omanyi terms and conditions zino ki ekizirimu kikyengezaako gamba nti omubaka tugenda kudda tunula ensonga ezo zenyini batugambe wano ekkanisa yagambye government church to state in Lumu's name stop this torture ani yabyogedde Archbishop w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu yabadde olunaku olwajjo mu nteekateeka ey'okujjukira olunaku olwajja ne luwumudde n'agamba nti singa lumu akomawo olwaleero oba olyawo ebyamusa ayinza okulaba nga tewali nnyo njawulo mulekerawo kutulugunya abantu yakyogedde mu linnya ly'oli tinjogera mu linnya ly'omugenzi mulekerawo kugenda mu maaso okutulugunya abantu mu ggwanga erya Uganda kubanga bimu naye ku byamusa kwogera ku excesses ezaaliwo mu biseera eby'omugenzi President Idi Amin Dada
Okay. Daily Monitor wandise n'agamba nti kati abantu bajjumbidde okozesa enkola eya kizaala ggumba. Okusinziira ku kunoonyereza kwe baakoze bagamba nti mwaka gwa 2021 abantu abali ku nkola ya kizaala ggumba beeyongera kati bali ku bitundu 34 ku 100 bw'ogeraageranyaako n'emabegako awo emiwendo we gibeeredde ddala wansi. Ekyebuuzibwa omuwendo gunene ogwesigamiziddwako guli mu bafumbo oba n'abavubuka abaana b'amasomero nabo tubagattemu abatannaba kuyingira abufumbo. Bakoze mu bakyala child bearing age aba atuse myaka egizaala. Anti wogamba child bearing age ku myaka 12 nyinza okuba nga nsobola okuzaala naye nga siri mufumbo. Kati kitegeeza nange nsobola okugitandika ng'ate siyina mwana. Kyalinyeemuko ate ndowooza covid naye jjukira bwe twagenda mu ggalo ffenna baatusindika eka. Kati awo waaliwo ensonga ey'okukanyumya nga muli mwenna. Actually kambere kiriya ku point yange akyengeza kugamba nti okunoonyereza kuno eno kwandibadde kwawulwamu mu bafumbo obanga tugasema report eraga bingi abasinze okukozesa enkola y'ekizaala ggumba era bw'ogisoma ojagenda okulaba nti waliwo abalikozesa nga tebamanyi nti bateekeddwa bikozesa naye babikozesa nga bawulira gundi oli yakikozesa nange nenkozesa nga tebamanyi na bulabe bwe kirimu kubanga maama gundi yakozesa akaweta ate gundi yakozesa implant ate ono yakozesa pills nayo n'ogenda n'okozesa bukozesa naye nga ndowooza ezandibadde zisingako obukulu zino ziri nakyo ez'obutonde ezo temuzaagala okusinziira kwa lipoota nakyo ez'obutonde bagambye batya wano mulimu okavaako then breastfeeding nakyo oba oli awo babujajja bakozesanga ki basobolanga okuspacinga abaana nga tebakozesezza zino enkola eziri modern naye nga ebintu bitambula bulungi. Anyway batulaze wano baabano bagambye nti abakulu basabye gavumenti eyambeko projects ezatandikirawo munnaffe emolimoli epapale mukulu kuzitwala mu maaso baabano wano enteekateeka bagyogeddeko bulungi wano mu Daily Monitor. Bagambye nti gavumenti evuddeyo naddala ku nteekateeka ez'okulaba nga waliwo enteekateeka ezagenda mu maaso ku kisaawe ky'entebe mu kukigazya nate minisita avunanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula mu ggwanga Jenerali Katumba Wamala erabise ekiri akakiiko kosase okumubuuza ebintu ebyenjawulo nsimbi zatambula zitya contract yatambula etya ono bikulaze embujjuvu butya ate bwe byagenda mu maaso. Abatuuze baabano ku luguudo lw'e Masakaawo bagamba nti wabaddewo ensasagge ku lw'Emityana mu bitundu by'Ekyengeraawo ab'Enganda basitudde omulambo gw'omuntu waabwe ne bagusuula mu kkubo nga bavunaana poliisi okuba nti amasasi ge gamuviirako okuva mu bulamu bw'ensi eno. Omubaka Sala Nakawunde Temulanda yali omubaka w'Empigi omukyala azzeeyo mirimu gye egy'obusomesa. Omukyala yawangulwa mu kalwa akawedde yawangulwa omukyala Betty Namboze Teddy Namboze omubaka omukyala kati ow'Empigi yaliyo bisanja 2 2011 2016 2021 kakati yazzeeyo mu kukwata ennoni ye agambe mulimu musaayi kalinda ate ekyo anadda. Ono bagambye nti kyekiddako oluvannyuma nate lw'omuyaga gwa COVID-19 ogwokusatu okuba nate nga gulinyiddwa ku nfeete ono bakulaze abadde bajjanjabirwa COVID-19 n'ebirala babiwandiseeko muno netujja kuba nga obisomako mu Daily Monitor wa leero. Wano tugenderoza mu bwino mangu tulengere bwino omuto omukulu gwawandiise ekibalo kya Uganda empya ebyaliwo nga Museveni ateesa n'essale okupangira omutabani obusika ebitiisa ku nteeseganya z'aba NUP ne NRM ekiro NUP ereese project empya eyakunga ekirwadde kya sipiika Oulanyah kikyusizza ebibalo plan erekawa Buganda Busoga West Nile ne Lango nabiri wano mu bwino. Okay. Emboozi ya Dr. Kanokiza Besigye bagireese wano agamba nti waliwo atta be twalwana nabo mu nsiko mu ngeri etategeerekeka akano bwate bwategeezezza kituufu bw'ofa olaba abakukaabira n'abasajja abakwana mukazi wo kibuuzo balaze enkyukakyuka ezibaawo mu ssaawa 24 ezisooka ng'omuntu afuuse omulambo. Wano bagambye nti kandiho ne bagamba nti engeri abagala okuwamba gavumenti gye bamukomezza ku nnyonyi nadda mu poliisi. Olowooza kati zisindogome bw'okwata mukazi wo mu bwenzi togenda ku poliisi tewali musango balwe batapusa amateeka g'obufumbo tewali musango anti era otuuza ab'ekyala abakulembeze abakulu awo be babatuuza wali lwabanga 6
mu mateeka naye nga birina kuba resolved traditional naye lwakuba nti cross cultures kati mu kufumbirwa anyingi nnyo. Olugendo lw'enjiri ne bayibuli olw'omusaayi babyongerezaako wano eno laba ensi ojja bisanga mwono bwino oyo mpuga awalampye majegere ajja kumpulira ani agamba minisita Muhwezi minisita w'obutebenkevu bw'eggwanga Major General Jim Muhwezi Katugugu yayanukudde obaolyawo atakulira oluvuganya gavumenti n'enteekateeka ey'okumugyamu obwesige betwarwana nabo battibwa mu ngeri etetegerekeka ani agamba bwina asisinkanye Dr. Kizza Besigye okutangaza ku byeyogedde ku mazaalibwa ga Dr. Paul Kawanga Ssemogerere ngaweza emyaka 9 muna DP n'agamba nti Kizza Besigye n'agamba nti President Yoweri Kaguta Museveni yafuna mukisa akutuuzibwa bakadde be ng'akula lwaki ejja kubisanga mu bwino. Minisita Mayanja awadde ebiragiro ebikambwe ku ttaka lya liizi ojja kubisanga muno obitegeere. Sejjusa bagamba nti akyomedde Museveni entabwe evudde ku ki ono bwino agireese yonna. Nina tuti gye nalabye geraga nti General Salim Saleh ajja kugendako naye Rwanda ku bugenyi bwa wiiki emu olwaleero sinaba kusubshetinga butuufu bwayo naye ngeraga nti olwaleero ayinza okugenda e Rwanda ku bugenyi bwa wiiki emu asisinkana President Paul Kagame bongere okwogerezganyamu nga ne first son obaolyawo yakavaayo temubuuza nti bw'ataagenda ne mugamba nti mwatugambye eri tweet twagirengeddeko ate tweet obiseera ebisinga ebeera substantive abantu abatweetinga tebatera nnyo okulimba naye nga twagirabeko Samoya ng'eraga nti omukulu muganda wa President General Salim Saleh ayinza okugendako mu ggwanga erya Rwanda okwongera okwogerezanyamu obugenyi bwa wiiki namba kijja kuba kituyambye kubanga bw'otunula waliwo ebitanaggwa era ebyoboolyawo bikyakalubiriza bw'olaba ku ntambula z'abantu abagala okugenda mu ggwanga erya Rwanda wakyaliwo obukwakkulizo entambula ya basi abantu abagala okugenda okukyalayo nabyo bikyali bizibu so ndowooza banaaba bagenzeeyo mukama nga musaasidde kubanga bikyali bya tusabe buli kimu akomewo nga kiwedde bulungi ensubuliganeddemu ng'ate bwe gwali obwedde tewali ensonga lwaki obukwakkulizo bukyaliwo. Ababaka baffe transport yababula abatwala ku booda baali bagenda e Katuna ne Gatuna kati kyenkana weeks 2 anti bo okusinziira ku bibali batugamba nga balaga nti n'emigugu bamaze ogipaakinga. Anyway katulabiza yitamale katuno nnyo omanye ekidduka kyo akadde kano tulabe kyatugamba gwatambulira ku kidduka naawe atambuza ebigere message ye nekwatako bulungi bwe tunadda tujja kulaba ate ekyetuzaako mpola mpola. Webale nnyo webayire ddala okubanga otumbudde Soti TV oli wa kitalo nnyo naye ffe Country View Driving School tetulema kukwebaza okubeera ku Soroti ebbanga lyonna n'otwekuumirako n'obanga buli kaseera oba safe naddala ku kkubo. Country View Driving School Director gw'oli naye enkya ya leero olunaku lw'eggulo twayogedde ku bika bya piki ne license z'olina okuba nazo kakati nno njagala nkugambe bwe nti ekika kye bayita pikipiki oba motocycle kyangu okuvuga kiyita wafunda kya layisi oba kiri cheap osobola okwenyiga wonna wonna w'oyise n'oba ng'otuuka mangu gy'oyagala naye ekizibu kyakyo senga oba tokikozeseza bulungi kikuttirawo kikuleeterako obuvune n'olemala ate osobola ddala okubanga buterevu nnyo olwa mu ddwaliro ebbanga lyonna. N'olwekyo twesaana twegendereze nnyo abavuga pikipiki ku luguudo. Senga omanya nti nno ekidduka ky'oliko tekiyina fulemu, tekiyina bode, tekiyina protection yonna, wandibadde mwegendereza nnyo ku bidduka ebirala naddala ab'emmotoka. Kubanga ow'emmotoka yes ayinza okufuna obuzibu nejjukira ali munda naye ate senga oba teweegendereza n'okuvuga n'obuvunanyizibwa n'obwegendereza ate era n'amagezi osobola okufuna obuzibu eri bano ab'ebidduka ebirala ebiyina kabini. Kati oyinza okuba nga owagaanya oba ng'oyisa oba ng'oweta n'oba nga weekoonye katono nnyo ku mmira ey'endabiro ey'emmotoka n'olwekyo ogweri n'ofuna obuzibu
oyinza okumenyeka, oyinza okwabika omutwe, oyinza okuba kyonna. N'olw'ensonga eyo nkugamba nti pikipiki nga bwe nkugambye emigaso gyayo mirungi, naye ate obulabe obugirimu ekutwalirawo. Toyina muganange kikutaasa, gwe bode, gwe fuleemu, ate gwe buli kimu. N'olw'ensonga eyo buli lwe tubeera ku piki zino twegendereze nnyo ku bidduka bino ebirala, naye nammwe ab'ebidduka mwegendereze nnyo aba piki abo, ffenna tusobole okukolaganira awamu obulungi ku nguudo. Yes, bwatu muzeyita Mali Wilson bwatu wadde message eyo, director Country View Driving School. Osobola okugenda wali Ekitebi, gende Nakulabye wali, osobola okugenda Mubende oba Ekasanga teyo. Egayaza nabeera nga kwa message eyo bulungi. Ebidduka byonna, class zonna ez'ebidduka ajja kuyambako bulungi okufuna ebiwandiko byazo. Oyagala kufuna tini, oyagala kufuna ebiwandiko byonna osobola okuba mutuukirira. Osobola okuba ennamba y'essimu 0702 28 61 ajja kubanga kuyambako bulungi mu nteekateeka eyo. Ayogedde ku boda n'ab'ebidduka ebirala. Waliwo ndowooza bw'otunulira aba taxi n'otunulira n'aba boda abo simanyi oba balikwatagana ddi. Owa boda talabawo wa taxi, n'owa taxi talabawo wa boda. Nsonga z'abakasitoma. Iyo n'atwala kubanga owa taxi akulaba ng'owa boda ayimiridde wano ng'abagaininga, naye owa taxi n'akulaga nti ayagala akiikewo. Mama ogenda, sister, baby, brother, ayagala amutwale. Kati n'owa boda naye alabira ddala ng'omuntu agenda mu taxi n'ajja wakiri n'amugamba kankutwalira 1,000. Kati ono n'abalamu n'agamba owaye n'obwosanga nga wa taxi akonye wa boda oba ategedde oba aba yabadde mu nsobi oba si yabadde mu nsobi bano abajja oluvannyuma. Kati eyo mbeera yakulaga bunyiivu, ebeera mbeera yaku expressinga kiruyi kyebeerinako ti aba boda nyaga gwe wa taxi. Bulijjo twali twakutereka dda. Kati bino byonna akubavuma abaweze jefe omunaffe tomukwatako, eyo byonna babeera bagezaako kulaga kiki bali wano. Actually bw'otuna omulimu gwa taxi ndowooza oyinza okukitwala nti taata wa bw'omu naye nga bazaalibwa maama banjawulo. Kati awo si kinene ekyo. In fact era kyekiriwo nti bakola omulimu gwe gumu gwa kusaabaza bantu, naye ng'emirimu gye bakola oli atula mu mmotoka onatula mu pikipiki. Nti ne kijja nga bakola emirimu egyo bonna bavubuka. Bwe kijja buli omu nti bavubuka, buli omu ayagala okulaga munne nti ndi w'amaanyi tojja kuntegeera, gwe ate naye tojja kuntegeera. Ne kijja ate mu mbeera nti buli omu abeera ku luguudo avuga kike. Olina kumekereza nga akalabudde akolobodde emmotoka, olina kumekereza nga wa pikipiki naye amuyingiriza amukubye zigaadi. At the end of the day ne bakumekereza nga bakoze ki, nga balwanye. Kubanga bw'otunuulira envuga y'aba taxi gye bavugiramu n'ey'aba boda, aba boda bakola nnyo ensobi nga bali ku luguudo okusinga aba taxi. Tebazikola ku taxi kokka, wabula n'emmoloka endala. Lwakuba n'ab'emmoloka endala beesonyiwa. Lwaki? Bamanyi nti tebasobola kubiisana nabo mu bigambo, ate kooti yaabwe etuulirawo. Lwaki ngamba okubanga walaba ekyalina wali emmengo nti akantu obaoliawo kaali kasobola okuggwa mu mbeera ennyangu olw'okuba nti bavubuka tekawulayini oyo atugamba ki talina kyatugamba, ate ejjukira kooti yaabwe yo nga bwe beetudde etuulirawo bo ne basalirawo omusango. At the end of the day mu kutuulirawo oli tasobola kukkiriza kumutegeerera nga bonna balaba nti bavuga kidduka. Naye nga nze ku lwange ndowooza mulimu emirimu egimu oba nga jjo bw'ogenda culturally oba setup yajo kubanga bw'osanga omuvuzi owa boda mutusonyiwe ow'emyaka 5 ow'emyaka 6 abeera nga yeyisa kyekimu n'ow'emyaka 25 oba 18. Ekigambo ono kyakasuka n'oli kyakasuka. Ate oluusi ne weesanga naawe omusaabaze kiyinza okukubaka. Ndowooza okuba bayita baana abaana ba boda wa boda agenda kukuba empewo nemufuwako bwati mu mutwe amatu ne ganyogoga bw'aba takyawulira. Eky'abaana ndowooza kyaboonoona. Naye waliwo abamu ku ba boda abagamba nti kati basaawo nabo kugenda bwe batyo kubanga bwe mubatwala. Kasumba bayita abaana ba boda oba wa myaka 5 oba ameka asigala mwana kati aba ne mutusonyiwe muterere z'omulimu mulimu abavuddemu sajja aspekta ye bulungi n'ali ogwo mulimu ogulaba gutwala kati buli muntu ku gundi yonna ku sekita yonna asomye atasomye but mulimu bo abantu ab'olubatu abatatanya omulimu ogwo nekijja nti
ate batuka ku bbala ly'emirimu erigenda mu maaso mu ggwanga yeyo gwe mulimu kati ogusookerwako omuntu gwasobola okwekozesa ate nga gulimu ensimbi nnyingi transport mulimu ssente nnyingi era okuba gukyalemye okutereera n'okugutereeza ndowooza kana akadde abakulembeze bandibadde bakitunuulira ekyo okusobola okulaba ng'omulimu gutwala guba n'ekitiibwa osanga omusajja ali ku booda myaka naye ng'afuwa etanjaga ino bwakuwula setaali bwawogana nga ambulance babeera nebinaku byewuno mu kikooti agenda ayonka buyonzi agenda anyiga akantu nga bwayonka enjaga mpozi ebanga sigala naye abafulumya omukka nnyo bakiyita kiti kibomu babeerawo abo nange ngenda endamu naye nga anyway ensonga nezigenda obbajja mu Kampala obukwakulizo bw'amaanyi kubanga baba bataddeka obukwakulizo nti bw'oba ovuga w'ennateete ova nnateete tolina kuyingira kibuga mukomi w'omukomi omulala mujja wamutuusa e Kampala obukwakulizo bw'amaanyi ebyo si byo byali ku taxi bano bagenda kudamba bakebere obulamu singa banakusanga omubiri nga gulimu enjaga bagenda bakebera n'obwongo ndowooza bukwakulizo bw'amaanyi okukebera gavumenti yegenda okukikola gavumenti yegenda okusasula bakukebera ndowooza olengera Kampala gye bujjakawo agenda kuba muzibu nnyo katono nnyo nga tonagenda nnyo enteekateeka eyo gyogeddeko gye baagala okuleeta ku babooda yemu ye yaliwo ku bataxi we bakola nga baziyita route chat nti taxi eno ekome wano simanyi bano batwale ate bali eri balondere wali eri tebyatambula bulungi ne bamutwala n'obudde nga bawandiisa ba taxi tugambe nti ekitongole kya KCCA kirina enteekateeka y'okuyonja ekibuga eyo twakkiriza bwe twalabye abatembeeyi nga bagitwamu kakati baveeyo obuvi babeere honest bagambe nti mu nteekateeka eno ne booda tubadde tuteesa zireme kubeera mu Kampala okuleka okwekwasa wano nawali kubanga enteekateeka ze boogerako zonna bali bazigezezaako ne zigaana teziri applicable mu kibuga igwe koma wano olyatwale era n'oyo bwe yali agamba n'abantu bagamba nti tusobola kujja batembeeyi mu Kampala ng'ani abakwatako abalonzi ba pulezidenti ani agenda okubakwatako bannabyabufuzi ne bawuddisa abatembeeyi bano okubanga enteekateeka okubateekerateekera obulungi babalemezanga bulemeza kuki ku makubo kati ababooda babagambye nti mweseetinge nga bukyali kintu kijja kigenda bagwira naye kati eri abamu babagamba nti babalimba tekigenda kubeerawo wama babatiisatiisa babagaye baagala stage 32 abavuzi 5 okubisaamu be bavuzi 1,600 be baagala mu kibuga Kampala stage bwogattako n'abavuzi balina okubeerako 1,600 Masekati CBD Central Business District mu Kampala makati balina okubanga bazzeemu okukebera simanyi bameka banayita kaguwa akenjaga akubanga emitwe balina okudamba gikebe bulungi baddemu bakebera ebiwandiko byabwe okuyingira ekibuga Kampala nzikiriziganya ne bannaffe bano nti enteekateeka y'okuyonja ekibuga weeri siwakanya stage bungi bwazo ze beetaaga mu kibuga naye nga bino byonna ebya tukukebera omutwe ate gwe koma wali onaakolebwa ati obonabona bubadi bwakwekwasa kyeŋŋamba tibaveeyo babeere bakulembeze abali authoritative bagambe nti munnange okusinziira ku bino byonna ebiriwo bye tulaba twagala stage bweziti twagala abavuzi ba booda bwe bati kubanga kaakati basooka ne beekwasa ensonga y'okuba nti abantu bano tebali easily identified ababoda ne bayiyo obujaketi bwabwe before we realize ate nga nabo bagamba nti babinvolvinga ate bagamba nti obwo tebakyabubala tebuliiyo kati bino byonna ebyokwonoonera abantu obudde ne resources babagambe nga bukyali abantu bano bagende beeyiiye bifo ky'okumalira wano obudde babawadde ebbanga mpaka mu gwamukaaga nga beeterezeza kiba kitegeeza nti gwe akyalina enteekateeka n'ez'okwagala okuba nga okolera mu kibuga kekadde weetereze naye ntera okutambulira ku bodaboda naye mukwano gwange n'agamba ekigambo nze kyanewunyisa ng'omuvuzi wa bodaboda nga nti bagenda bagwa mu kibuga nga batugobe balwa nawo tugenda okigera abamu bakulaga nti bakoowu kubigenda mu maaso ate abalala bakyaniriza kati eno sisitemu eno wenebeze abaana abajyaniriza bateeseteese obulungi bajja kugifunamu era bajja kukolera okitegeeza ki nti kana akadde nga abakulembeze bakyagenda mu maaso n'okubaga enteekateeka bagenda okutereeza omulimu gwe ali mulimu gwa bodaboda gwe ali mulimu gw'okutambuza abantu weteeseteese otya biba biwandiiko obirina kubanga nakyo kidduka kibeera ku kkubo oteekeddwa okuba nga olina pamiti omutwe guteekeddwa okuba nga guli soba lwaki okozesa enjaga lwaki okozesa oba oliawo nibeera yagalagala kyekyo kigenda okuyambako ndowooza waliwo n'obubenje olumu obujja ngolaba omuntu abeera tateekeddwa okuba ndowooza nga akafuna nolwokuba nti akedde kuloodinga ku mutwe yavuddeko dda at the end of the day nakomekereza ndowooza ng'akoze obubenje obwenjawulo kitegeeza ki nti ebiragalagala ebira bikozesebwa abadde balina empisa embi esagwanidde ke kaseera tulabewo ndowooza ku nteekateeka ezigenda okujja
togoba nteekateekeze wabula gwe enteekateeka egenda okujja ogenda gifunamu otya kyoba olina okweteekerateekeramu eno embeera egenda mu maaso okweteeza kubanga bonna tebandyagadde kuva mu kibuga Kampala naye olina kwetereeza babawadde bebeetaaga baga nti gwe oteekeddwa ku kino tereeza butereeza buli kimu bagambe eno tiiki kubanga simwe mugenda okwewandiisa bonna bwe batereeza mulundi gumu era mulina abalina okuvaamu newo ogamba nti mulimu gundi bamugenze ku interview bagamba post ziri 2 ne mujja ne balondako naye nga kiri anifeeyo okukebera ababoda okukozesa enjaga oba ebiragalalagala ng'ate waliyo abantu abalala era abali mu transport system bwe twogera ku biragalalagala alipoota wano zaali zifulumyeko nga ziraga nti abaana abali mu matendekero bakozesa ebiragalalagala alipoota ze zimu ne zikoona ku baboda bannaffe abavuzi ba taxi abamu balaba ne mu witnessinga n'okuwitnessinga abavuga baasi abo bali organized muko ebintu byabwe tebiri nnyo nga bino ebyeno naye okugamba nti owa boda ogenda mu subjecti nga tukumukebera oba akozesa ebiragalalagala ate ng'oluusi weekanga nga ku makya ayinza okuba nga kondakita afternoon nakwata boda y'omugagga n'agenda n'avuga oba okiraba kiri unfair okubakebera enjaga tekijjaawo anti ekikifuula unfair kwe kuba nti sibe bokka abali ku kkubo nedda bw'abanga ye atadde kati atandikidde ku ggwe kuba kati n'abatakisi bajja n'abatakisi kigenda kujja bw'obaba kuba boda takisi yeddako mu Kampala baagadde kusookera ndowooza mu Kampala ng'omutima gw'eggwanga yasooka alongooke kati ebirala bajja kulaba oluvannyuma kubanga abantu bagamba teri asobola kujja mutembeeyi mu Kampala naye tuukayo olwaleero taliyo ekibuga bakyagala nga temukyali muntu ndowooza oba agenda kutera mu mbeera yakuzoganya kukola kutya ndowooza abantu badde bangi ng'oba oli abamu ate oluusi bavaawo bwe benyigirwa mu kwekalakaasa bwe tulaga ndowooza 2026 n'agenda okutuuka ng'ekibuga Kampala ekibala kisinga okuvaako nnyo embeera y'okutaataaganya baasi zaffe zaali zigendereddwamu okendeeza omujjuzo zituuseewa ezijja zitondeka nga bamaze okugoba nga mu 7 ziyinza okuba nga zitandise bwe ziriyo kumu zitambula omwo nagirabako entebe road omwo nga zitambula balaba nkola we zitambula zikole zitya zinapaakingawa nga n'abatakisi bwe bateekateeka nabo kigenda okubakwako ndowooza nga si surprise gye bali naye kiki ekigenda maaso twalengedde Japan yagudde mu bintu Africa Global Security Foundation agenda kubanga yakwasaganya ensonga ezo guno mukago ogulimu amawanga ag'enjawulo nalengera president nga agenze mu ggwanga erya Congo Brazzaville ya munaffe Sassou Nguesso omukulembeze waayo yali naye Tshisekedi nga naye gyali n'omukulembeze w'eggwanga erya Togo naye ndowooza alina expertise mu nsonga ya security yaliko minister wa security state minister wa defense yaliko mu ESO ndowooza ebya security abitegeera bulungi okubanga yagenda okukwasaganya kino eno block bagirese wamu kulabika nti eri standby singa wabaawo ensonga yonna yeetaagisa ndowooza nga ensi zivaayo Bajibuti Bamadagascar baani Bajini bafunye enteekateeka eya okuwamba obukulembeze kati bataddewo ndowooza agenda okubanga omukwanaganya w'ekintu kino mu nteekateeka y'okutondawo ndowooza obaoliawo ejja eryawamu erinabeera ku standby akadde konna singa wabaawo enteekateeka eyeetaagisa ani yamukubidde paasi okugwa mu gufu ogwo bumanyirivu bwe nkuwadde byabaddemu yaliko mu foreign affairs yaliko mu defense yaliko mu security yaliko mu ESO kitegeeza nti bw'oba ogenze by foreign relations foreign affairs bw'aba yagirimu aba ategeera ekintu bw'abanga yaliko mu security gye bamutadde African Global Security Foundation ate naye irimu security alimu olwa ESO External Security Organization oba oliawo ye muntu omutuufu eyalondeddwa okubanga akwasaganya ensonga eno katusabe Mukama Katonda enteekateeka zitambule bulungi tumwagaliza okubanga akwata enkasi y'obukulembeze bukyuka ku nsonga ya security n'okutebenkeza emirembe toyinza kuleka John Patrick Amama Mbabazi because I think gibadde giweza emyaka 6 nga taddamu kutunga mu kamera okuvaayo okugerako eri bannamawulire ku nsonga ezigenda mu maaso naye juzi lw'abalamu yavuddeyo nayogera ku nsonga eyo kiba kitegeeza nti ekyo ekifo yamaze okuba nga oba oliawo akikwasaganya mu mbeera emu oba endala abategera ku John Patrick Amama Mbabazi ku myaka gye'73 gy'alina obumanyirivu nga ye omuntu alina bungi tumugire ddala ku mulembe nga batwala obukulembeze n'okwagala okuwamba gavumenti ezaaliko ku mulembe gwa Obote Idi Amin Dada be bamu ku bantu abayingizanga abantu mu security yaabwe okusobola okulaba nga bawunzikwa obukulembeze obwaliwo kiba kitegeeza nti omuntu ayalondeddwa
omanyirivu abulina akyakola kitegeera emyaka gye gyalina girambika bulungi ensonga so nolwekyo tusaba ndowooza ensonga ezo zikwata bulungi but era nga bwetwayogera last time nga tuli mu musunsuzi gwaffe guno nti ekigenda maaso tuyinza kuleka nsonga ya security ebadde egenda maaso bwetuna ebizeebeerawo munda mu ggwanga oba mu mawanga ag'enjawulo bwetuna ebyaliwo mu Burkina Faso bw'otunula ebyali Mali bw'otunuulira ebyali biri ku musajja mukulu gwe bali naye mu nteeseganya wa DRC Congo Sekedi nebyo tuyinza kubireka bbali kubanga naye bali baagala kumuwunzika bw'otuna ebigenda maaso munda mu ggwanga erya Ethiopia baagala nabo abatiguri baagala kutwala bukulembeze so wabaddewo ekintu ekyenjawulo nga bo abakulembeze baleme kulinda mawanga g'abazungu ndowooza ne covid ono ayina ebirungi byaleese n'ebibi nti tulabye nti tulinze nnyo abantu kuva emitala w'amayanja naddala abazungu okujja okukola ku nsonga zaffe ndowooza bakirabye nti naffe ng'eggwanga oba ngaffe amawanga ga Africa tusobola okutuwa netwekolamu akakundi nti singa wabaawo okulumbagana okw'enjawulo tukoze eki ekiyinza kuba nga oba oliawo tukitunuulidde but kintu kino n'obukulembeze bwalina okutundula alina okutundulira ku nsonga short terms bagenda kukikwasaganya batya long terms zigenda okuvaamu zigenda kubeera zitya then baba nga bali ku nsonga ya coup zigenda maaso naddala mawanga ag'enjawulo nga bo abakulembeze era abali mu bifo eby'enkizo basooke batunuulire ki ekireetawo embeera eno abantu okwagala okutwala obukulembeze mu ngeri y'amankwetu oba oliawo nga bwe balwanirira okusobola okulaba nga tibiddamu kubeerawo ekyo nakyo tulina okukireka bbali then balina okuddayo ku bukulembeze bwabwe naddala bali mu nteekateeka z'obukulembeze ba presence nti obwavu obwetiridde mawanga agatali gamu kubanga bw'otunulira amawanga agagazigazi gabamu okuwambibwa kw'abantu obwavu bungi ate nga balina resources ez'enjawulo whereby nti bannansi nabo bagenda okulaba nga bavudde mu mbeera banyiiza at end of the day nga batandise kuwagira bukulembeze okujja okutandika okuwamba obukulembeze era mu mbeera endala tuyinza kwebuuza nti external forces eziri mabega w'obukuwamba okw'obukulembeze kuno ko bagenda kukikola kitya era kino ekyatondeddwawo tekiibe manduso yakunyiiza bano external forces okwagala nga balaba nga abantu bagenda okubalemesa mu nteekateeka kubanga waziti Burkina Faso abagamba nti Russia yekiri emabega mu nteekateeka z'okwagala okutwala ebyobugagga ogenda okulaba nti mu mbeera y'emu wayinza okubawo enkuntana y'ensonga ezo then n'otunuulira nti ani agenda okuvujirira enteekateeka zino kubanga kyetaagisa ssente ndowooza nga era abakulembeze balina okutuula balabe butya bwe kigenda okutambula naye nga otherwise atumwagaliza kulembera bulungi nekyo kyebakoze okusobola okulaba nga bafuna okuyambibwa nti ekiri ewa neighbor niwo kiyinza okutuukayo tulabye nti olwalira abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo babadde bawambibwa ECOWAS nevaayo nesirika neyogera bwogezi naye kano ke bakoze ne bagenda ne basinkana chairman wa African Union omukulembeze w'eggwanga erya Senegal mukulu Sall kiba kitegeeza nti enteekateeka n'embaga gye bagenzemu okusobola okulaba nga banyikiza okuba nga bafuna ekintu ekibagatta nekiddeyo kukiri president yayogerako bwe yali mu nteekateeka za telesita titwetaaga oba oliawo ekintu ekitugatta singa wabaawo okulwana okw'enjawulo ejja eryawamu ndaba kati batandise okubaga enteekateeka bavudde mu unity batandikidde mu unity kubanga eno bagiyita African oba oliawo unity as in a unit nti bw'otunuulira omukulu JPAM gwe twogerako nti bwabanga avuddeyo gye buvuddeko awo nadda in good alliance in good terms ne president batujjukira nti 2016 bwe yesimbawo tebyatambula bulungi yagenda mu kooti mbo baali bakyawaganye bakyawagana simbu bakyawagana era okusinziira ku bigambo bye yayogeranga ng'ali mu kuwenja akalulu yatulaga ffe bannayuganda nti gavumenti nedda twaddeka nnyo okuva awo twaddamu okulengera JPAM ku faamu y'omukulu yali kanagenda ku mbaga yali 31st obadde anti kati jjukira Ramaphosa bwe bagenda mu South Africa erina ensonga ezaayo naye ng'omukoddomi yayingiramu n'abaako ensonga ziyakkaanya tujjukira awo waliwo obwali butakwatagana bulungi naye bw'amala omutabani w'eri n'ajja eno n'atwala omuwala ne batuuka ndowooza kukkaanya okw'enjawulo ne batuula naye twaddemu okumulengera ng'ali ku faamu ya pulezidenti oba ali 31st mwaka ki 2020 ndowooza 2031 lwe twamulengera ng'ali ndowooza lwakituula nga yazemu okubuluka ng'ali eri emyaka gyali mingi awo ng'asirise n'avaayo ndowooza okuvaawo kuba babuzza nti enteekateeka ani yakubidde paso appointment eno ng'erabika nnene ani yamuteereddeyo kati ekitegeeza tetumusuubira kuddamu kwesimbawo ne JP we yakomawo okugamba nti agenda kwesimbawo kino nze ku lwange ku ndowooza yange tekyendaga nti baawukanye mu mbeera emu oba endala
era ndowooza bamulaba n'engeri ebintu bingamaze okubitwala kiki ekyagenda ennyo mu maaso nga bagambye nti ofiisi ye bagirumbye kiki ekyagenda ennyo mu maaso anedda nga tebanaa kulumba ofiisi bwe yali akyali secretary general w'ekibiina ekya NRM kubanga jjukira nti yali awadde ambitions yali alaga nti ateekateeka okubanga akadde konna agenda mu maaso yesimbewo naye ng'atugambaganye mulinde nja kwogera then bwakya buki jayitana ku social media nanga nti omukulu yalangiridde agenda kwesimbavuganya bwe wabaawo omuntu yenna eyali awaddeko bannayuganda essuubi ng'avuganyiza ku ntebe y'obwa pulezidenti ng'avudde mu kibiina ekya NRM okujja okwesimbawo omu ku bo tetusobola kumubuusa maaso yono Amama Mbabazi ekisookera ddala engeri gye yakwatanga ebintu bye ng'akajjanga yakasirise ng'era munnayuganda agamba mulindeko mulabe ekinaavaamu ne lwe yagenda mu kkooti ye teyapapanga era nga bannayuganda twasigalanga tuli bagumu naye nze bwe nabalaba nga bali ku mikolo yatugamba jjukira nti bw'agenda go forward n'enteekateeka gye baalina n'ekibiina ekya DP ndowooza yasuubiza bingi yaga ngenda kuleeta ngenda kukumba nze mba nentegera NRM yaga ngenda kujja bonna be mbadde nayo bonna mbagatte kuno ne banga nina ssente ngenda kuleta trader za ssente ngenda bawa pikipiki ngenda gaba obugaali mu mobilization yakakuyege abakulu baalinda ne balinda paka ndowooza ku lunaku ng'enkya kulonda ekiyasimayaga nti ensimbi baazikutte akawunti bagifreezinze tebasobodde kubanga bakigusa yejje pamu gwe twogerako wakadde kano yali former prime minister w'eggwanga lya Uganda tumujjukira nga prime minister wa Uganda ng'amaanyi mangi era baatugamba nti ebiseera ebisinga obaoliawo ne cabinet eyalondebwanga ng'aginamu nnyo omukono okulonda ba RDC tujjukira abasomesa bwe beekalakaasa mu kaawo n'abagamba atasobola agende kati bannayuganda twasinzirira kulyanyi eri okumuteekamu essuubi kati twogerako olwaleero nga tumanyi nti pride gyeyina n'amaanyi gyeyina bw'anaaba agatadde mu kintu kino tusuubiramu ekyenjawulo tusuubira ekyenjawulo naddala asinga amawanga gano gatambulidde ku biragiro n'enteeseganya gye bagenda okuteesa kubanga kana akadde kirizo bagaana nti Africa tulina okunyikiriza enkola ya pan-africanism nga Africa tuleme nnyo okwesigamira ku bana abantu n'abalala singa banalaba kikigenda mu maaso naddala mu mawanga ag'enjawulo bakkirizo bagaana obukulembeze bonna obuliko bwagala kweremezaawo naddala mu nteekateeka z'ombuyinza balina nga bo abakulembeze ekusooka kino ekyateereddwa okukiwa support baleme kukikuba nga bo abakulembeze tengeri gye basoose n'okutuula n'okkirizanya nabo ku mawanga oba oliawo kyekiseera nabo naddala bano abaatudde bakiguzeeko ne mawanga gamanga ga West Africa atulabe nga Ghana nayo ng'eri mu nteekateeka atulabe nga Burkina Faso though right now bakyali mu nteekateeka za kuwamba n'amawanga amalala naye ng'engeri gye balabye nti basisinkanye omukulembeze wa African Union kitegeeza nti oyo yabakiikiridde mu mbeera n'enteekateeka endala kati tulinze kulinda bibala bigenda kuvaamu bitya bigenda kutambula bitya naye nga nze wemanyi John Patrick Amama Mbabazi tabanga akutte ku nsonga ebiseera ebisinga atera okugigusa kyetulinza olunaku olwayo tulabe nti ddala ekyateeseddwa kuba ekifo ekyamuweereddwa akigenda okuvaamu ebibala betunsuubiramu nga Africa yonna okutwaliza wamu ndowooza agenza okugenda mu nteekateeka eno Uganda ng'erina denti obanga erinnya lya Uganda liri tainted mu nsonga y'okutulugunya abantu ebigenda mu maaso akadde kano nalengedde nga respondinga n'agamba nti yetakkiriza mu nsonga ya kutulugunya agamba ebikola ebyokutulugunya byali bya gavumenti ya Idi Amin Dada ebitateekeddwa kubanga bitambula n'okujja mu gavumenti eya NRM obaoliawo kati gyasubscribingira obutereevu kubanga aliyo ku lwa gavumenti eri mu buyinza obwa NRM eya NRM yaga takkiririza mu bikolwa byakutulugunya abantu okubajjamu oba kyoyagala okubanga obafunamu nga naye ng'okosezza coercion ebintu by'okubanyigiriza ebintu by'okukakawo abantu simanyi kino bwe kigenda kubanga kitambula simanyi ne president yavaayo gye buvuddeko awo nga atayagala wadde omuntu akuba mu n'oluyi n'ebikolwa bigenda maaso bikolebwa mu buduukulu obumanyiddwa obulungi oba mu bifo ebitegerekeka obulungi naye nga oba oli awo agenze ku siini ya Africa yonna kati agenda kukiikira eggwanga lya Uganda nga head naye nga member wa Uganda oba ng'omukulu ava mu ggwanga lya Uganda tukuno seniority ye nti abadde omusajja abadde talina nziiro gy'agenze ebifo byonna byayise embiro byonna byetukubuulidde oyinza okuba ebintu atambula bulungi naye nga bw'oteeka ku minzaani n'okuvuganya eyali mukamaawe n'okutuuka olwaleero olaba nga bwe bazzeemu okukwatagana tusuubira nti ekintu kiyinza okutambula oba oliawo
ekimu ku kikyasinza okulemesa ebitongole oba emikago egikyasinza okuba nga girowoozebwa okuba nga gya muzinzi nga giyina miles gye gigenda okukasukako olukale olwa Africa ahead. Kimu kyokka kyekiremeseza ensonga gyogeddeko eya seniority. Amawanga agali ku lukale olwa Africa buli muntu alitwala ayagala atwalibwe nti naye wa nkizo, nti naye wa muwendo. So kakati bino byonna byonna nga tubyogera bayinza okuba nga okusinziira ku biruubirirwa ebyakkiriziganyizibwako ng'ekintu kinene kiyinza okuba nga kigenda tubenefitinga, naye ng'ekintu kitono nnyo ekigenda okutulemesa ye buli omu okwagala oba oliawo okulaga eryanyi. Kye tutasobola kubuusa maaso ekirala ekinene y'ensonga y'akasimbi. Akasimbi ko kanaabaawo akanaavujjirira enteekateeka eno okulaba nti egenda mu maaso ate okulaba ng'etambula bulungi nnyo. Ebyo nabyo tubirindiridde kubanga bye bimu ku bikyasinza tukuba nti awo omuzungu wakiyingiriramu kubanga sapoti obeera ogyetaaga. Something has to survive. Nkuzaayo ku kyokulabirako kyaffe ekyomukago gwaffe ogwa East Africa wano. So fa kiki tusobola okusongako ne tugamba nti ku kino ne kino tuyambiddwako as per now. Kati obuzibu bwe tulina bwebwo bwokka. Ensimbi ze tulina ntono nnyo ate nga n'ensonga y'okuba nti buli ggwanga lyagala likwate bendera nti nze nkulembedde kino nze nkize ku bannange ebyo byokka bye bikyasinza okutuzza wansi. Otherwise tumuyozaayoza olw'ekyo kyonna, naye kati bannayuganda simanyi wa waabalese ekibiina ekya Go Forward kye kibiina ki kati oba yakigaddewo mu butongole awo nze naawe oba gyekiri kubanga electoral commission esigala yekiina mu yokotigezi talangirirangako mu butongole eno nkolagana ya kisajja kikulu gye tuze tulaba wakati wa mwami Museveni ne mwami Amama ne banna-DP. Naye ndowooza bwe tutunula tulaba nti waliwo president statement gye yagamba nti bano abagenda maaso okuwamba yabayita ba novices. Novice ye muntu atalina experience mu kyakola. Ba Asma Goita bagenda maaso okuwamba banaffe Alpha Conde bonna ne Kabore kati eyakasembayo mu ggwanga lya Burkina Faso. Sirabanga ba novices nagate likalolo kato bano bagenda maaso okuwamba obuyinza balina support ez'enjawulo okuva mu Western Allies oba forces ez'enjawulo tebajja bokka bokka kubanga era ensonga eteekeddwawo Fundian Foundation kulaba nti ebintu nga bino bwe biti tebiddamu okuwaba gavumenti ez'enjawulo. No, actually ndowooza kanakadde balina okumanya n'okutegeera ki kiviirako abantu bano okuwamba obukulembeze. Yes, bayinza okubanga nga bwogambye tewali kalolo kato era akalolo kagenda okuluma nga kalina ensonga. Tuyinza kulekayo ensonga ya naddala amawanga gakyagenze mu maaso n'okuba nga gawambibwa bw'otuna embeera yaabwe gye galimu. Ogenda okulaba nga tebafunyeemu ekyo kye balwaniridde nga amawanga gaabwe. Ogenda okulaba nti ebyobugagga byabwe tebabifunyeemu. Bw'otwekongera ya Burkina Faso nga benasoose okukirambika nti balina gold naye at the end of the day bannansi bakyali mbwavu. At the end of the day ebyenjigiriza mu nsi yaabwe bikyali bizibu nnyo. Ndowooza John Patrick Amama Mbabazi JP alina obuvunanyizibwa bw'amaanyi nnyo okusobola okulaba nate ng'alambika abakulembeze bano nti embeera y'obwavu yesinze nnyo okunyigiriza abantu. Ogenda okulaba nti n'okuba nga okusekeeterera naddala amawanga ag'enjawulo abantu okuba nti external forces ez'enjawulo okuva mu mawanga gabakyerupe. Olwo weebuuza nti external force ono yaani kubanga obutabanguko olina okubitunuulira nti bino byonna tugenda kubimalawo bitya. At the end of the day ogenda okulaba nti oba oliawo ekiruubirirwa kyabwe kye baagala okuba nga batuukako either kigenda kutambula oba okukakana wansi, but otherwise singa bana bataddewo enkola ey'okunyikiza enkola ya Pan-Africanism gyagenda okulaba nga batambudde bulungi, gyagenda okulaba nti buli omu asobola okulaba nga obuweereza butambula bulungi. Naye era mu mbeera y'emu era gyagenda okulaba nti wayinza okubaawo okusikattira ku nsonga y'okuvujjirira nti kubanga ate era abantu betwetaagamu ensimbi bimu kuba kyagenda mu maaso n'okuba nga bakozesa amawanga ago okusobola okulaba nga ganyikiza n'okuwamba obukulembeze kubakulembeze abatali bamu. Bwe baba baluganda tugamba nti abooluganda bita ate kati ab'emikwano tugamba tutya? Ab'emikwano kubanga ekintu kinene ekiriwo akadde kano Amama tukkirize tugaane nti ogufa ogunene yagulidde naye guteeka okubanga era gulimuko support okuva mu gavumenti yaffe eya Uganda. So kakati bannaffe bannabyabufuzi ababitandika obutandisi oba oliawo ababibaddemu okumala akabanga naye nga babitwala nnyo ku level eri personal nnyo. Oli n'abanga ayina ekintu ku muntu naye n'afiiriza omuntu wa bulijjo obutafuna service olw'okuba nti gundi yamunyezezza. Kekadde mulabireko
kubanga embiranyi eyali wakati w'abantu banene ababiri naddala wali eri mu bitundu bya Kalulu. In fact kati bannayuganda abamu bayinza n'okulowooza nti muzeeyi ye yali amutumya ajje azoganye buki obululu awo. Naye nga bano bantu bakulu batula wansi ne bakkaanya ne bagamba nti kino ne kino, era twali shocked nnyo jjukira omukolo ogwo bwe gwaliwo buli munnayuganda n'agamba batuliddemu olukwe. Ali eyo alina charity organizations. Bibiina ebyo bya NGA weebityo okuyambayamba bantu weebityo byaddukanya kati. Era ne luli eribyo ebimu ku byamulemesa okudda. Yandibadde yadda. Kale katulinde 2026 oba oli awo nteekateeka anaabako n'ey'enjawulo naye ku mulundi guno yasindikiddwa eyo African Global Security Foundation ogenda maaso okwasaganya ensonga ezo. Tujja kusikana olwaleero